Strategy njagala banyumiza. Nagitumye erinnya. Waliwo original njagala banyumiza ya service provider gwe bamazisa ebibamba. Anyiniyo yangambye siginyumya. Omugole ajja mutegeera naye kambabulirako katono. Service provider yagenda ku mukolo mu maka g'abantu ne basulayo. Abavugisa distance. Bagenda tuuka ewaka ng'obudde buzibye nga tebakyasobola kutolontoka babiyita batya busenyi kudda mabega. Kye yakola ne babagamba basule ne babawa luumu ey'okusula. Yali ye n'omuvubuka omuto gwakola naye bagenda abantu babiri. Agamba ssaawa zaabadde zalinga zituuka bino binjogera twakkirizganyiza mbyogere but not in details. Ssaawa ezaaweereza ekiro abantu abasinga beebase abalala bali bize mu kasiki. Abasajja ne bamusalako mulumu yali yeebase. Katabanike kaali eri nga kali mu kasiki nga omanyi omuntu atambudde n'abaana abavubuka ayagala nnyo music alimu bya DJ bakuba endongo okufa obufi. Ne bamutwala ne bamwebasa ku mugole. Ekyo ngenda kyogera maaso makalu nga bwe yakyogedde. Mbu omuwala bwe yali alina okufumbira mu agamba ka waliwo ebikolebwa nga alina okubaka n'omuntu gw'ataddemu kwagala nakulaba. Ombono omugole teyalikira yantu we baamumuwa bubi. Nga byampaka kwagala butaagaane. Kwagala butaagaane. Ng'omuwala asobola okuzaala gy'alaga. Namubuuziza naye buno buwangwa ki n'agamba balabika babinonooza nga family baalimu ebintu by'okweraguzalaguza nga family so yamalirira gwe baki bayita okweyambulula. I don't know because really abantu abamu mukola abantu abannamu ebintu nga oba muyitiriza. I don't know. Ngambe Fifi, I felt small. I felt bad. One thing I've noticed. Nemula bantu abakyala tuwulira bubi nga batukutte. Banange n'abasajja kibanyiga lwabwe. Yangambe Fifi, I felt bad. Yangambe n'alumbe yamuwa omugole. N'omugole teyamukolako. Angambe saamukolako. Ngampulira sikyawera. Nga ntunula ng'omusiru. Nomugamba wano wabaddewo omuvubuka yagambye yafuna siriimu obulwadde. N'agamba for his own life he pleaded for a protection. Nga talina option. Kwegamba omuntu akuteeka mu mbeera like it's really funny. Omanyi edda bwe twalabanga firimu z'Ebinigeria biki ng'olaba omuwala ng'akuza akwenkana. Nga waali bamubonyabonya nnyo. Ng'ogamba sya nze mba nadduseewo ddaawo ne ngenda ku street biki. Omala kutuuka mu mbeera emu nga toyina akusibye naye nga mu butuufu toyina butolokero. Nti essaawa eno osobola okunyumiza omuntu ebyakutuukako ng'okula ng'ogamba lwaki sadduka ku street nga watyayo. N'ogumire waka we bakubonyabonya nga tolina akugambye tovaawo. Kwegamba omala kuyitako mu mbeera emu n'otegeera nti bino ebintu mu bulamu gye biri. Nze mugambye lwaki tosuuwinga wabasuuwinga. Nangamba Fifi mwana wange mwami mukulu. Nangamba ebintu ebimu mu nsi tebiggwa n'amateeka. Mateeka tegabimala. Oba olina kwenoonyeza justice gwe ng'omuntu. Omusajja ngambye nawulira bubi. Angambe Fifi I felt bad. Nempita omuwala eyampoona omuwala. Ne mugamba ngenda kubakola biki. Okay ndoza n'athreateningamu kaawo. Nga nno omuwala agamba teyakimanya kubanga adalowooza it was a setup. Mbongo omuwala amugamba bannange saakimanya. Ayo people go through a lot. Ate ba service provider cause gaya ngambye Fifi ba service providers abo bolaba balaba ebintu. Nangamba ina n'omukolo omulala kwe baali nga bagenze era kola yagenda kuolo n'omutimbi angambye ebigawo bino buno binyuma waliwo omutimbi ajja kujja commenting ku post yo. Bw'anaabanga tatidde. Yali ali mu kutimba nga ono ne ba service providers banno munyumyamu awo ekiboozi. Taata w'omugole, maama w'omugole, omugole ne bafuluma nga tebalinaako wadde akagoye akabikka omulalu. Nga bano weebali ne batandika okukola ebintu mu kidaala awo. Abayambula ne bakasuka obuntu omwenge ebintu by'okweraguzalaguza ebyo. Angambye twasiriikirira. Omukazi n'atugamba mukole ebyammwe temutufaako mu kitwale nti tetuliiwo. Yo. Man, things are really happening.
ngambye Fifi, I felt bad. Nga bane basa kumuwala gwe simanyi gwe saagalako wabula nga bamunsanziza musanze ku venue. Kubanga ngambe nti emperekezeze zino bana abantu bagenda bubulizako n'omwana w'oyo omuwala yabasibira ku saloon obuswayiri buno obusooka munda bwe tusookamu nga banakuteekako wigi. Kati n'agamba omugole ne metroni wako omugole n'amugamba otasobodde kujja wano ngenda kujja nkusiba obuswayiri obwekiro nja kusula mu katawuni beni nja keera ku machanzije nga tukola tachapu ya kumaliriza. Omugole nakkiriza angambye baamulagirira nga bamulaga walaga kumpi naye ngambye Fifi twatolontoka emitala abise busenyi busenyi n'emitala I think oba byebimu ne bagenda munda angambye twatuuka munda n'amafuta nga gatugwako. So we had to send a boda guy to get us fuel. Kati nga tugamba wa boda nga bwagenzo leta mafuta nze kanjira nkola ki nsiba obuswayiri nenyingira nangamba okumanyanga nalowooza it was a setup nayingira mu rumu y'omugole mwalimu abantu bangi agambye bafuluma omu senga omugole yasembayo kujja nagamba bana itemukiriza abantu kujja mugole bamukoleko nga tebamwogeza awummule yetegeke olunaku lwenca nagamba kati nzenga omusajja omukulu ate omukozi nagamba banyambye kozi tuko mbubatero kola ku bagole nga bali mu mboozi ona amunyumiza ona akola ati ona akuba ekifaananyi nagamba I was relieved nensiba obuswayiri bw'omuwala ne bukko ningenda mu rumu gye bampadde ne bagenga mutabani wange ng'abavubuka ali mu kuba kidonga awo angambye abasajja bajja ne bankima mu rumu basatu ninga bambadde agantuntu gakanga omanye ebintu by'obuwangwa basi by'obuliba ne bangamba sibako kyenyega ne bansonga tambula ne bantwala mu rumu y'omuwala ng'omuwala bamutadde ku kitanda angambye Fifi I felt bad nanyigira omuwala eyampa ogwo omukolo nangamba naguno guliko omuwala akyetonda naye nagano musonyi wanze mutima gwange ngungamba yali mu lukwe nanga nawuliranga ok'obusajja munze bakanzigyemu nengamba bannange semba tesimanyi nti ate emikolo bannaye gyafuukira ddala ekizibu ngenda kunoonya kuba service providers bambuulire neyanyumya enjuki ezaabaluma yali service provider yampaka message nanga Fifi enjuki zaatulumira ku mukolo nga tumaze okusiba ebitenti zaffe ezo yisaamu ezo engoyi enjuki zaatuluma mpaka senga w'omugole we yajja najja buno buntu abasiraamu bateekamu akamuliro gw'akabaani obulinganga akasuwa n'akateeka mu lujja n'ayiwako eddagala ne batanga okujogomuka enjuki kwe kubula naye ngambye Fifi abantu abo bankola bubi yangambye banyambula ekitiibwa ky'obusajja nimpulira nga bakiyiye era nimubuuza omugole wamukola konti nedda nalina obusungu bamala okunkozesa bye baagala nenfuluma mu lumu y'omuwala ne bampa eddagala nangamba saagaana linaaba kuba nali sikyamanyi how to secure and rescue my life. Omukazi n'amugamba era nno waali linaabyo nga tonnaba kugenda kwebaka kubanga oyinza obutaba na mirembe bw'otakikola. N'akwata eddagala bamuwadde era nali mu butamanya ne mu bulumi ne mu kusoberwa n'alinaaba n'amala olinaaba n'agenda n'ayambala mbweze alina okwambala enkeera ku mukolo n'agenda n'agamba mutabani we yingire motoka tugende mu katawuni twebake kubanga ne bano bagaba ngenze kusula mu katawuni nja kujja ku makya angambye saddayo ate ng'olwatuuka balansi baamumu angambye saddayo nga mpulira sagala tunula ku bantu bali nga mpulira sagala tunula ku mugole simanyi oba baafu muviri yazikola tuba baamukola batya be bamanyi saddayo nakwata wiigi zange n'envuga n'enzira mu kibuga